tukomyewo ku YouTube channel eno mu kwongera okutereeza n'okubayigiriza be tulina okumanya mu mikolo gyaffe. Nakubulirawo benteeka kuno be bali mu mikolo okusoomozebwa ku basanze tuyinza kuvvuunuka tutya namwe abateekateeka emikolo kyanjawulo kikyo mulina okumanya. X mwalimu mulabyeko oba Galukande Christopher, director wa XCY Events. X nkwaniriza. Amina. Twali tubaddeko wano n'obaako byoyogera ebyenjawulo ku videography ne photography njagala tugatteko. Twakola lwe ekitundu kitono ne njagala kati omuntu abeeko kyamanyi mu bbanga lino ly'otambuddemu n'ebipya kyanjawulo ky'ekipya omuntu kyalina okumanya. Kwa twagamba ffe bwe tulaba experience is the best teacher. Obumanyirivu ye musomesa asinga. Olina kati kakati kino ne kino mu kijjeemu era nasanga omukyala nanga nti kye nayiga kimu ku bifaananyi bya X kwe kubanga ebifaananyi ku makya ng'enjuba yeevaayo. Ekyo twali kyerabira. Tutandikira weewaawo abatulaba ku YouTube channel eno mbalamusiza zambala anyangidde eryange Galukande Christopher X abampita X soja. Kakati otandikidde ku nsonga enkulu ennyo. Kirungi nnyo nti ab'ebifaananyi buli buno bwe tuli mu Zambaali ffe bantu abasinga ndowooza okulaba emikolo emingi. Yes. Because logical omutimbi atimba omukolo ki? Gumu oba ebiri. Naye nze mba ne ttiimu ekoze ku mikolo emeka? Ena. Kireeza ndabye emikolo ena olunaku lumu. Abatimbi bana, MC bana, kitegeeza nze nfuna exposure ku mikolo egy'enjawulo. So ekisookera ddala gyatandika ne ku ekyo ky'oyogedde nti tewali kintu omuzungu yaligambye no stone should be left unturned. Yeah. Buli jjinja mu mukolo omulungi lyalikwatiddwa. Weekend eno gye tulimu walabye ekidaala ekyakulukusa amazzi kugira okutta abantu nga sinayogera na ku byange tuba mu kwanjula Zambaali. Gwe weerabira Katuma olaba nga talina kyakola naye abantu booli bwe bateeseresa balina okubuuza tebabuuzangako. Abantu bavuddeyo Bulaaya walesa abaana bavudde mu bitundu ebyenjawulo tamanyi bwe babuuza yadde eradde n'ekyokukola ng'atuuse oli makata kimanyi tamanyi na waakudda. So mu mukolo ngamba ne baganda bange bano bakatumwa byali kyuse kuba Katuma batandise okukiwewula. Tulina oba ne flow manager bakidawo maze omuwa omukolo atudde era abeera taata abataata gw'omwana bali ready tamanyi kinyeri wano omugoye olugoye luyulisi. So twetaaga kati ekisooka nti mu mikolo empya gye tuyize ng'otega okwanjira flow manager wube naye. Ekyokubiri muyite ng'obudde bukyali agambe nti nina engoye 5 njagala ziveeyo, luno ndwagala wano, luno ndwagala ku keeke, luno ndwagala wano. Akuteekereteekere n'obudde bw'ofuluma. Zambaali babeena amaanyi ate bakwatagane n'omwogezi flow manager naye abeerenga w'amaanyi. Walirabye nti kati abasajja nga baludde mu mukolo Yisa Musoke yalibadde flow manager amanyi experience nga olaba director on set abeera eno tomulaba naye ng'akuyamba omukolo oluŋŋamizibwa. Si bano bantu bammwe abengezigezi abeewaka ayogera n'omuntu tamumanyi. Osanga omuntu akambuwalira olw'eggulu agenda kukusaba omuzzeeyo ewaka ali ku Zambaali ajolonzo ye musi wamwe temubuulira enkyakulabe ku balomita agamba omusajja obedda sigwa enjolo ludda sigwa envuma. Ate naffe tuli bantu omuntu akuwewula ku mukolo tamanyi buzito bwo n'otuuka n'ogamba omanyi kangukole gugwe n'okuwalula. Naye flow manager akuyambako. Flow manager amanya ab'ebifaananyi. Lwaki ntandikidde ku oyo omuntu Zambaali amanya obudde bwaffe nti balikaawo bakubirewo ekifaananyi kijja kwetaagisa mudda nabadde nkola omukolo gwa MP Welira naye olwokuba gy'emikolo naddala gibeeramu abantu abanene n'abangi buli wamu amateeka buli omu akola ki twagenza omanya ebifaananyi tetuba kuba bakujjukujju era bankyaya abamu honorable ng'olina kukozesa buyinza n'obagamba powers ezimpya oba okukola omulimu guno omukyala honorable tavaawo era honorable yankubidde essimu n'agamba weebale kulaga professionalism. N'ekyokubiri nsaba nnyo abooluganda mu mikolo leero nkijjukidde muwe ekitiibwa abantu be baayise okukola omukolo professional. Tuba ku mbaga ng'ogikola ogenda okugamba oti ng'omugole taliiwo abuuza ageze kukyusa olugoye olulala muganda wamuyise. Wateekwa okubeerawo nomuwe ey'ebintu engeri gye bitambula n'abaana abali wano ne bamanya nti kati omugole agenze nange kankole kino nga bwe tumulinda naye mwekasa nga ffe waffe tukikola bwe tuti emikolo ginaatambula. Kati tugende ku nsonga y'ebifaananyi kwagwe nkuleeta ng'ebifaananyi kiki olabyemu kye tulina okwongera okutereeza n'okukyusa n'abala kye balina okumanya ekibaviirako olumu ne bafuna ensobi ku mikolo gyabwe ku bifaananyi. Sookera ddala
ebifaananyi lwitwayogera nnyo kuffe ng'abantu katogere ku bifaananyi byennyini njaga kwogera ku kifaananyi n'okigaziyamu kati nizambaali kifa kitya kibalo kitya ekisookera ddala ekifaananyi kiri ku nteekateeka wano mu kubuukinga package ng'ozze gye tuli amazima kikulu nakyogera n'omulundi guli zambaali katonda muganda nkakuuza amulamuze kisa amusaasire ebyamusobako wamulabye omusajja gwe mwakolera twatuuka wano baŋŋamba eyambuukinga ŋŋamba omukolo njaya package bweti yamaliriza ntuuka ku mukolo guli mu bantu 1,500 nze kitegeeza nina kamera 2 eyajja okubuukinga yagamba tulinawo abantu nga 2 aboogera nako kuba zambaali standard wedding naawe okimanyi tesuuka bantu 5 yes okitegeera ekinene ennyo kale beetabuse 1000 embaga y'abantu 1,500 naye omuntu azze tayogera tulina baganda bange abasiraamu balina ekigambo nika ekyo kyetobesaawo buli bwayogera nika nyinaka nika naye nika muganda wange eriko okuwoowa okwanjula n'embaga bisatu mu kimu byonna bigwa omulundi ogwo naye oli agamba ninawo kanika kati naawe agenda omuwa service n'okinyooma okitegeera mu mirimu guno tukize mu bantu abalina experience nina muganda wange Captain Ricky bwe mmanyi nti omukolo guliko celebrity gujjangako ab'amawulire baani olina omussa ku board olw'experience amanyi ani gwakuba ekifaananyi ogenda okubikkula alubamu ng'abantu ab'enkizo amanyi n'ohandolinga bano bannamawulire aba YouTube biki olw'okuba abaluddemu ate basinga mikwano gye okitegeera manyi eweetaaga omuntu w'ekibuli manyi nti wano nja kusindikawo Isaac wano wasobola ajja okugendawo tulekora experience ye mu kwanjula manyi nti embeera ne bweba mbi ajja kumpa ekifaananyi so ng'ate Rama ajja kwetaaga omugole Mungu ansonyiwe kitabo tunemu omugole w'okuyiiya kutetenkanya nga si mukujjukujju ajja kubeera waati twaze kati gwonoonye how best can you frame her to have the better picture tukola ku mugolo oyo manyi n'obabuuza omugole amanyimu ku TikTok olonoonya videographer kyana gwonomusindikira nolwekyo ebibuuzo bino byebababuuza ba videographer nga bakugamba bikulu togamba nti obayagala kuyingira private life yo bakunyooma abayagala okuwa muntu kyomutuufu gwanaakuwa abamu bamanyi kibuuza omugole alina vibe yanimu ku vibe omanya oluusi tumanyina ogenda ku social media n'olaba okitegeera mulimu omugole ng'agala kabitaaki katini mulimu omugole ogweza ekifaananyi ate nayongeramu ne filter naye nagamba tuwambyodde bulungi kyabuze so basically zambaali eyo stage esooka yes tubeere bamazima mu bifaananyi ekyokubiri planning is very important ensi ekyuka tuleme beera rigged ku bintu byayita oli naakugamba tewakutte bantu bange bawakwata abantu nga bafuna emmere tewandaganga balya bwe bagifuna bagiyiwa ng'oli kyakugamba kubanga ekikulu is to show ekyaliwo abantu bafuna emmere which means balya tewali nsonga enkeeza ku makya kukwata mpombo nga bazisiba nga nja kuziraga wali mu biwomba kitegeeza era zaasibiddwa naye ekyokubiri tuba twagala okukendeeza ku bifaananyi kubanga gwenyini bwe tunagamba nti tukuwe alubamu y'ebifaananyi mutwalo nawe tosobola bironda ekirala wuliriza omukugu kyakugamba kubanga olina omukolo gumu zambaali bwojja n'ogamba omuntu nti yimirira wano nina ensonga tobeera rigged olwaleero ebifaananyi by'embaga bize bikyuka bifo twakubanga nnyo gardens kati tujja tukyuka tudda nnyo indo ekifaananyi kirimu empagi kirimu byaliwo edda mu badavinci abo bekubiza ku kizimbe n'akiraga kyonna basirika yonna n'agikuba okuba eggawuni omuntu nga yimiridde namirembe nekabwe ate nga okyasobola omulaba manyi waliwo okuba nga oba yeyali yeye okyasobola omulaba byebifaananyi kati ebiriko essaawa eno so buli kaseera embeera ekyuka okemmudde okola ekiteeteeyi kyoba otya omuntu akituuleko ebinzi sijja kubikuba onyiige sijja kukikuba olw'ensonga zambaali bwe nkikuba enkyo ojja kiraga wamanyi agambira omusajja bye yakola okitegeera bwe nkugamba nti XCY Events sikyagaba album olwaleero oyinza okulaba ng'eyeeraga naye omusajja ojja kujja akyala ewa kugamba olina album mu nju ogikozesa ati ogamba omusajja yabikola wuuyo yanziba bwe toyogera mbu ate omusajja yali ampa kipya ogaba kiye kati abantu babitegeere tugaba photobooks
tugaba flash tekyali bya DVD kuba teri maka abantu tebakyalina DVD ogisaawa wano nagituuseeka ng'eswankulu tolina nakyo ogikoze ebufunye olubugumu naye flash ebaawo so mugaba flash photo book tuyita Google Drive abantu ababeera e Bulaaya omuwa Google Drive nga kuliko ebintu bye n'agenda bugenzi ku internet nakola byagala n'alaba ebifaananyi bye n'asharinga n'abantu then YouTube tugikozesa ne private part ng'oli agisabye omuntu ne gubeera privately n'agudownloadinga kati ndala bali e Bulaaya oluusi bamanyi okugenda nga tetunnamaliriza production ate ng'ayagala abeeko byamanya kati oguteekayo then ne website yaffe nayo tuteekako ne tukuwa code eyo ogenda gisasulira kuba tuba tukuterekedde nti ebintu byo abantu ba willing because tugenda sobola supplyinga zambali bu DVD na flash kati yo era gye tuliko ndoza muwulira tuyiga bintu bino bipya tugenda okukola twagamba nti ffe Uganda twagala ensendera zitulabireko gye tusuula nga kirungi awalala tukitereeza ne tukireeta mumwe ekyongera okubayamba fine nkyanyonyola kati zambali ku mbaga morning set eri very important obudde bwokumakya buno makeup amukozi akyali fresh sijja kwogera kwani akoze obaani kuba nawe wetaga makeup omulungi omukulu omukyala so akozeeko yenna wetufuna akaddeko okumakya ne tukola ebifaananyi byaffe tusooke tulowoozenga nnyo ku bagole tewali nsonga lwaki omugole okeera nogamba basooke bakole ku mperekeze gwe mugole gwasooka naye osanga omugole atudde ng'akaabye amaziga amayitirivu saa 12 basooke emperekeze obudde bukyali kyaki ya mukaaga metroni wange tanyumye biki metroni tanyumye bannange nadda ku baana n'abagole bafune kuba bayamba ku baana mu mbaga oba wamufuna olina abaana ku mbaga yo beba naye tuli mu mukolo mukuba mugole ebifaananyi omwana n'akaaba n'amunona ng'omuzadde of course concentratinga ku mwana naggwa nakusaba ebifaananyi so morning sets are very important tukwefayo yaffe ku makya mukwongerera okutereeza muganda nga bwogambye kyandibadde kirungi obusobozi bwabwe buli kuba embaga si yakkaka twalisuze mu bifo ebirungi nga woteeri ewakati wasulika ng'oli mugole kitikire wakati wasulika demulina amaka ga bbeeyi gatya manene maama aba yazze taata yazze baani okwebuga okuli awo agamba concept naye tusobola ofuna hoteri yaffe ennungi nogamba nti omwami asuzemu eri ruumu bano tusuzeemu ne mukeera nepo ebifaananyi byange bulungi ne babakolako temuli bantu babasumbuwa tegeeza kyenjizeemu kati ku bifo naye bwoba if you can afford a hotel please do have a hotel for ebifaananyi birungi okutambula obulungi naddala ku mbaga wedding osule ku hoteri oluusi obudde bumanyi okutugaana okutukozesa omulimu ku makya omulungi nga kyaki yasanga 3 naye era tukuba set ngatto biki omugole ayambala karobu k'okumakya morning set eyo ffe tujagala nnyo ne tukuba n'omugole first impression yeeyo ya gawuni kyanagana na mu kyaki kisambasamba kudduga ekyali makeup alone point akavidio akazigo ke basizeeko kacyaliko jukira tazaalanga kayambadde eri white manya bino biri mu kalicha bwoba wazaalazaala kutera kwambala erireti so muganda wange ekyo kiri very important hotel setting makeup tumwogeddeko ayinokolebwanga mulungi olunaku lw'embaga luba luwanvu tulina okufuna makeup ali solid naye bamumanyi gatavavaako ngoli ne bwatuyana ne bwamubako kano kagundi kano kebagira bamuzaako obuzza katini so sikola makeup wokwanjula wanjawulo n'owembaga okwanjula lwe tudda mu kisenge bayinza okukuzzaako mu mbaga tewali budde bwa kukuzzaako okujja nga mugeze kukyusa gawuni era tebubaawo zambali obubayita embamba etaaga so you need that makeup that will stick the entire day n'olaba olinga bwatambula ne kafaani bona olaba mugamba kuba ebifaananyi akyali ne kafaani bwakawa omwami bwakewa bakawa meeto bw'obanga omanyi mulimu abantu abalina hormones nga batuuyana nnyo nako ndowooza tukarecommend kafaani babeere nako I think kipya twakakiraba but kijja kutuyamba kubanga kakuyamba makeup obutafa yenayina ate nekyokuya abantu batuuyana byanjawulo so we should respect I think that so hotel tujogeddeko good makeup tumwogeddeko solid and very nice makeup katwogedde ku bantu balina okukyusa abatubuukinga njagala twogere ku nsobi kati naffe zetukola ffe bennyini abali mu mulimu guno zetuyinza okugamba nti eno nadabanga ne batetwogedde kampani nalaba olinga akikola nendowooza kikyamu nga bwe naagamba nti newe basobole kampani n'abakugundi akikola hanagati
tuone nitukola kino n'ekikyamu tukole kino. Before I go there, mbadde nakasoma Kenya okumaliriza, I think luza kakulu nnyo mu kwanjula. From the photography perspective, tuikirize tuganye tuyina engoye ze tugenda okwewala. Mu gown esinga tubeera endo ya white naye tubeera ki? Yes. Ne bwe tuba tugenze wabweru tutera okubeera ne bitenti bino nga kikole tetulanyobeera musana okwanjula bitundu 9 ku 10 tuba musana. Gozo oyambadde abatunda gomesi kino nabo obubaka bunamu bwagendeko oyambadde gomesi ya white erina amayinja eriko olwalyesozi ne ziriko obulabirwamu buli omu yeeraba bukuba ne mugole wano kati mubifaananyi okakuleetingawo ekipaapi wano ekipaapi eyo gomesi osaze wojja lyagenda ofuluma nga alinga gwe baatonye okitegeera. Ekyokubiri mu mbeera yonna nzibu okukuba ekifaananyi waliwo ajja okujja agamba abo tebamanyi kye bakola naffe twogera mazima. Lwaki tukola ekizibu nga waliwo ekyangu? lwaki oteekako omutango bwoba ogyagala nnyo eyambalwa olw'eggulu ng'omusana gugujize guti. There are those solid gomeses kati ngesaati noba gyuyambadde zamba omusana newe gwememula gutya egenda kolongera enzikakkamu waliwo bulu yagumira waliwo green yagumira kamera emutunulako nga yoyo maruni mwana afuluma nagamba nangu nawe oyambadde kurimu aliko obuntuntu biki simbi naye tumanye gomesi zino ati bwe tutuuka nga XCY Events tugamba twege ku gomesi yo eno gye nsookeramu togifulumiramu mwogera naye yes oba si kyo ne tuteekawo embeera tukube ebifaananyi ku makya afaanane bulungi kyekitutunze naye tusobola okufunawo enteekateeka ndowooza loka nkyakinoonya abambaza abagole n'ab'ebifaananyi and then we link up together kubanga ye yawadde omugole engoye ze yaba afuba kuzimalayo. It is very important Zambali abantu bano tewali nnyo kipya agenda ku pages z'abafotografa bonna. You'll see gomeses that are really good. Gende wakwambaza omugambe kino kati tubabuulira. Because tetuli wano kwaffe twagala ziraga we are trying to modify things and make them better for you. You know a photographer ojolaga toyina kyofirwa kibirako ku XCY Events kibirako ku company endala. Yes. Compare. Yes. Okay, apart from looking at the quality of the work, tunulire engoye z'abagole abalazi bagamba ndabye gundi ono omugole yayambala nono yayambala nono what kike kyamuviirako yo okulaba nga yavaayo bulungi yayambala ABCD then kikuwa okusalawo okulungi mu bifaananyi ng'obikola. Okay, so that is very important. Gomesi oba sekyo bw'oba ogiganye tusogikuba ku makya bobanga ddala yekomisiyo gyokola gyoyagala omusana tegunajjamu nje kutufuukira kizibu. Okay, naffe ng'aba service provider tulina ensobi ze tukola zenjagala nero twogereko omulala kati atalaba channel eno nga ye service provider ayigire kuffe atereze because we want to have the best. Like ngabo yogere sija antu tuli bamalayika. Yes, naffe tukola ensobi. So talking of photography ensobi gitusookera ddala okukola is communication. Omuntu gwoli mugamba ekintu takimanyi gwoli mumukambuwalira chukapotira yimira patikola omuntu taposing ngana kweyadde ku kifaananyi kati bw'omugamba emirundi emingi n'avaako ngagabaga nabivuddeko byemukubye bimaze. So one, learn how to communicate. Ekinjagaza okukubya ekifaananyi kino kigenda vayo ng'ofaananye bwoti ne bwoti nengeri lwaki nkuyimirizza wano kubanga eriyo enjuba ebadde ekuba wano nga raise zigenda kwonoona olyaga nti okay then ayimiriremu ng'ategeera. Okay, ekyokubiri tegeera ekika ky'omuntu gw'okolako. Mulimu abantu Zambali nga takola okwate ku mukyala we osobola okujja n'okwata ku oli n'anyiiga tuli mu kuhingira okitegeera tebabyagala naye gwagala mutereza mukuba kifaananyi kino no Elso gami mwami we can you tell her to do this and this and this. Nze wemba bisebisinga ntereza abagole mbabuuza like can I touch you? There is that respect jobo waddo omugole babifaananyi muleke luve kuveeri kujja tereza omutwe omuntu omutereza omutwe omukwata ku mutwe hawo
Yeah. Okitegeera kati zamba ine woba gwetereza omutwe Gata tomanyira naawe ukutabukirana. So basically Good. kikulu nnyo n'otegeera how you handle your people. Ensonga endala kino ndowooza kiri personal ennyambala yaffe how we present ourselves Abebifananyi. as Events turanye you see us And I also plead to you guys who are into this industry of videography and photography. Smartness is key. Smartness is key. mu smartness nga tujje ku Kibi nnyo okubanga weetalatala abantu ne babuuza ani oyo anti bebe ebifaananyi nga you. ekirala zambaali mu smartness omwo mwennyini z'abaana bange wano mbagamba you have olina close combat ery'omugole ly'amaanyi nnyo. Mind about your breath and how you smell. Osoba nga omugole lw'omusemberera owunya bulala akamwa wakedde tosenyeza bupika ako kagaye mu mugende muva mu kyaki Ate mu abakuba ebifaananyi buli bavubuka. Omukazi n'agati musajja awunya ebifaananyi bikome tulekera tomanyi lwaki naye owunya okitegeera Aganagamba tulekeraawo. kumba owunya. Okay, I think that's also. N'ekisemba you observe protocol. Yeah. Okitegeera bwe bagamba wadde tulina nnyo twabanya okukuba ebifaananyi olwo lwasa okugamba Toyita bikome n'ekyokubiri wante muyitawo. okitegeera olwokuba oli azzeewo ebifaananyi sipiika atudde awo bwe weetala bishop atudde awo bwe muyitayita mu maaso. so mu nsonga eyo yennyini ya protocol we should also respect places. Otuuse Namirembe bagambye wano tetulinyawo. Wano wali holy. Tetulinya. Oli musiraamu kale okuba bifaananyi. Ismaila. Gwe Isima. Oseeru Rubaga. Akugambye mu kiseera ky'ohostia tufukamira. N'ekyo temusituka kuba bifaananyi. Gwe n'osaatuuka. Yes. Gimirira muto ina kyogenda kufiirwa otherwise bagenda kukuswaza. Father Chibi bw'akiraba ekyo yayibukirawo. N'akuwa. Noga omusajja mubi. Naye tuli mu muzikiti jamu engatto yadde oli w'amaanyi mu bifaananyi okitegeedde zambaali. So ebyo ebintu tulina okubiyiga n'ekyo kyennyini mu respectinga DJ agenda okuwa amasannyalaze oba munafu atya oba muto essaawa eyo yakuyamba. Nasangako omukolo yonna omukolo nagukoze ng'abantu ekibatabudde oli yajja n'amanyira bumanyizi DJ mpapa DJ namugamba ina extension nkwamasa nga naye tolina ky'oyina kyokka lyagenda naye omumanyidde kati oli bwe yamala n'agenda n'awaabe wannannyini mukolo DJ annyimye amasannyalaze. DJ yajabuza n'amugamba ndowooza ffenna watuwa wano emirimu si gyajjo naye akozese ku bye wamuwa n'asirika. DJ atuwa ssaawa bw'aba tubeemu amagezi agategeera ebintu bino. Bwaba DJ agambye ndi ku generator tegeera Uganda ya leero kyakutegeeza beera muntu mukulu baakusasudde nfa ndi ku generator nfa mafuta gammalawo kwata akama nyamba bino bye twogera bigenda ba service provider bikwanguyire okole naye akole bulungi kyewanga ebintu tetubyogera nga XCY Events. We are talking to the fraternity because we want a lot of people to understand and learn from us. Era n'abantu bagamba nnyo nze ow'emusibu mbuuka nga leero buli lunaku ekitono yo tuba n'embaga 25 mu Uganda kangamba ekitono ennyo nze egi era oli agenda namugana gazambaali bakutwala nga ndabye. So it's far better nembeera ku channel eno n'ensomesa ne tutereeza. Leero tukomyawo ex-soja bwatu bwakunnyonnyodde twekubyemu ffe tooki nga ffe ate ne tubaako n'ebirala bye tubayigiriza naye mu byonna bannange abapangisa ba service provider mubawe mangu ssente zaabwe bateeketeeke bulungi. Kibi nnyo buli muntu buli kaseera okuddawo ng'akugoba bw'akuzza eno kamba bulya buli osasula omuntu amangu naawe oba n'obuyinza obumulagira to do something better. Naye nga oli akyakubanja tulina bwogenda mufuukira yes oluusi wamaliriza kirala n'omugole wagamba omugole sikuba kasuze katya chairman yakubidde mwenga sibali bakasuze katya temuli serious temutegeera drone eriwa n'abooluganda abamu be mugambye tugenda kukolagana nabo musoke mujje nabo tutegeera abooluganda abo batufuukira ekizibu ku mikolo oluusi wagana taata we tajja kwogera yamugamba taata afaagana tukwogera. Nze bimusagala kubyogera naye embaga gye nabadde nkola naye nga omugole omukyala ye yambula nti maama wange zaakola ki
tomuwa akazindaalo nga nkimanyi kakatoli najja buzina ateeka okwogera nze nakuga naye ngaomugole yakyembuulidde nga kituufu naye yolwokuba yavudde eri yakyemalaga nti maama agamba nti okwogera naye olwokuba nti omugole owomu aba akusisinkanye n'akugamba nti Zambaali we know era twalonze abcd be balina okwogera katalikeka nagabagambako ne ku tiktok yange abagole mugulire ku bazadde engoyi ezifaanana obulungi mutuyambe okwogera ne maama yes nga mweteekateeka nga gomesi nga kifaanana bulungi muba mufaananye bulungi nnyo taata n'ayimirira awo ne maama okwogerako gye tuli nga ne bitatambula bulungi mutandike okubalowoozaako in your plan in the budget in the things that you're going to do as you're looking for better clothes to put on as you're looking for expensive things to put on your wedding lowooza ku bazadde abo banaayimirira awo ne boogera mu maaso g'abantu nabo bafaanane omukolo kye gufaanana. Sign out. See you later.